Aida abagumi amanyidwa nga Kibaluma yasangibwa mu Kinya ekisibwa amaka g'omusirikale ku kyalo Bulondo mu ggombolola Empugu mu Disemba Mayoge kigayibwa Ntomunsi yalabiddwako mu katabone Kemba yina kula kibakubye enkyokwe okusanga mu byagezikaze engoye omuntu yasima mu ekiina olw'okuba nti aba ali kwenda okola ki okukozesaawo okuba okunagawo kazi mulwaire abuti omwana abaira yamamama muti amaze okufa mu nfu eyo aye kigemye ku muntu munene aye nguli kigemye ku mundako abakulembeze babe bajja kusukira mwaye kigemye ndi ku wa polisi ezati jakole waawo abandi bagamba Ntomunsi abaddanywamo naye nga beebuusa engeri gye yatuuse mbanjo mago omusirikale tidde oba asamantu ikatya tidde oba abaire abagira atya aye nga mbaire naye ssente bw'ekyalo Fred Kwagabaza alabudde abantu abalinda ebinnya maka gaabwe agalimu ebinnya babibikeko. If not bijja kutumalako abantu mu mbeera oti neeno, so nsaba abatyamye n'ebitundu ebindi ebiri kuwulira ku madoboozi gano banamugezeeko okusemba ebiina tusobola okutambulira ddala tidda kutuba kyaisanu era olwaido tulina musaako gwa biina biri open. Kubiriza n'abantu abandi enjira dino ditebwawo okutambuliramu balekere kusaalimbira mu bikubo n'amandu etali waibu kuba abazungu nabakoba nti shortcut is often a wrong cut it may cut your life short. Omulamu gujidde n'ekutwala mu ddwaliro Mayuge okwekebejje okuzuula ekitoofo ekyaviddeko omuntu ono okufa. David Kibuuka yakusakidde Green ku Lwabukede TV.